Tumwebaza olw'ebirungi byonna eby'omubiri n'eby'omwoyo. Tumwebaza kubanga atubaliddewo. Tumwebaza kubanga atukuumye. Tewali nnyo kye twasasudde kuba balamu nga tubukeesezza, so nga ate waliwo bangi abagenze. Tusaasira mwenna abafiiriddwa era abayita mu kiseera ekizibu. Tubasaasira nga tubakwasa Mukama Katonda abasibe ebimyu. Kyokka tetulema kwebalizaako abo abafunye ebirungi, nga bangi bagenda ate wabeerawo bangi baleeta mu nsi abazaaliddwa, abalala nga bakaaba ate wabeerawo bangi basanyusizza. Tetuyinza butabeebalizaako Katonda, naye si mmwe ab'enjawulo okukira abalala, naye olw'okwagala kwe n'ekisa kye nammwe abafudde kye muli. Olwaleero enzingu ziweredde ddala 14 mu zzooba erya muzigo omwaka gwa Mukama waffe 2021. Mbaaniriza mu puroguramu Manya Ky'Oli, manya omulimu gwo, nange Simoni Ssenkaayi. Olunaku lwa jjo twabadde n'abakazi oba bamaama nga twefumiitiriza ku nsonga ez'enjawulo, ku biki ebikyuse, biki ebiriwo, na biki ebirowoozebwa okubaawo, nangeri ki tusobola okutambulira awamu mu buufu bw'abo abatusooka okusobola okuteekateeka ensi ennungi eddako. Twabategeeza oba tuzze tubategeeza mu programs ez'enjawulo nti ensi y'enkya etudde mu baana ab'emyaka emito kaakano oba abatannazaalwa, naye okusobola okumanya butya bweneefaanana mu biro ebyo nga bituuse tukikola kaakano. Enkuza gy'okuzaamu omwana wo, gy'oteekateekamu omwana wo, ne by'omulaga era ne by'omutendeka bigenda kusalawo nnyo ensi eyo bw'eriba. Ekitegeeza nti bwe tuba twagala ensi yaffe efaanane nga bw'erina okufaanana emyaka 5 okuva kaakano oba emyaka 10 okuva kaakano, bwe twagala efaanane, bwe tugenda okuteekateeka abaana baffe, ate era tubakubirize nabo okuteekateeka bazzukulu baffe oba abaana baabwe bwe batyo. Bwe tutalowooza nnyo ku bintu ngeri gye bitambulamu kaakano, twolekedde ekiseera eky'ekizikiza olw'okulemererwa okuteekateeka abantu obulungi. Bye twenyumiririzaamu kaakano byakolebwa abo abaasooka be tutaalabako, be twawulira obuwulizi. Tubeenyumiririzaamu olw'ebyo bye baasobola okukola mu biro byabwe, ne bateekateeka bajjajjaffe oba ne bakadde baffe okusobola okukula mu ngeri eyo, ate era nabo ne batukuza mu ngeri eyo. Ekyennaku nti kwe kuba nti ate ffe kaakano omulembe gwaffe tetusobodde kuteekateeka baana balina mbala eri bali nteekateeka gye baatuteekateekamu. Kale twefumiitiriza ku bintu bingi, naddala okusinga amaanyi g'omukazi, anti omukazi akaza, omukyala akyaluka. Twabadde tutunuulira si maanyi ga mukyala, twabadde tutunuulira maanyi na busukkulumu bwa mukazi mu maka. Enkulaakulana, okugenda mu maaso, obuyinza n'amaanyi g'oluggya
byesigamye nnyo ku bakazi ab'olujja olwo abaazaala abaana mu mpya ezo ezikola olujja olwo. Obuteeketeeke bw'abaana abaazaalibwa mu mpya ezo ezikola olujja olwo mw'ova bukolebwa ebitundu 7 ku 100 abakazi abazaala abaana mu mpya ezo. Bwe babateekateeka ne bwe babakuza ne bye bababuulira era ne bye babalaga bisalawo kinene ku butya abaana abo bagenda okufaanana. Era ekifaananyi ky'amaka tukirabira mu kifaananyi ky'omukazi ali mu maka ago, mu nnyumba eyo oba abakazi abali mu lujja olwo. Oli yagamba nti leka tumukolereyo omuyambi, si tumutondere, tumukolereyo omuyambi. Ebiseera ebisinga omuyambi ateekebwateekebwa mu ngeri nga mu butuufu wankizo oba asukkulumye ku oyo gw'agenda okuyambako. Anti era bw'oba onoonya omuntu akuyamba oba agenda okukuyambako okubaako ky'oggusa naye ng'oggusa ekyo ky'otegedde okolera ku mateeka 2, onoonya bwe mwenkana amaanyi oba bw'osisinkana akusinga amaanyi gw'otwalira ddala, anti onoomenyeka kitono ye n'amenyeka ekinene. Kale omukazi kintu kikulu nnyo 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 mu nnyumba eyo mu lujja olwo, kikulu nnyo 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 mu nnyumba eyo, kubanga empagi eya wakati bw'esigala enywedde n'eteterebuka nansi na bibeera bikoleddwa, abaana mu lujja olwo ba mu nnyumba eyo baba bakyasobola okufulumamu n'omukisa gwe gumu. Kale obuvunaanyizibwa obw'omukazi bukulu nnyo, nti ne kaakano ntudde wano kubanga waliwo ekitundu kinene ddala ekyakolebwa omukazi ku bulamu bwange busobole okufaanana nga bwe bufaanana kaakano. Kuba singa yalekayo okukola kye yalina okukola ne yeemulugunya ku ebyo ebyali bigenda mu maaso oba ebyaliwo ne yeekubagiza, bangi ku mmwe mwali badde temusobola kutuwulira wano. Naye olw'okuba yaleka byonna ebyali bigenda mu maaso n'ebyensi n'akkiriza okukola obuvunaanyizibwa bwe mu bujjuvu bwabwo nga tatunuulidde ensonga ndala, kaakano musobola okumpulira. Waliwo enjogera ey'abakazi okugamba nti baatujja emmanju, enjogera gy'empakanye nnyo, kubanga amaka gonna 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 gye buva ne gye budda gakweka nnyo ekibeera emmanju, kubanga ekibeera emiryango kikolebwa ekibeera emmanju. Era amaanyi g'ennyumba tegali mu abo abaaniriza, wabula gali mu abo abateekateeka abaaniriza, ate nga abateekateeka abaaniriza be bakazi. Amaanyi tegali mu ebyo oba ekitiibwa tekiri mu ebyo ebigabuddwa abagenyi. Ekitiibwa n'amaanyi n'obusukkulumu biri mu abo abateeseteese ebigabuddwa. Kale ekintu kye bayita effumbiro kye kifo awateekerwateekerwa ebintu byonna ebinaakozesebwa abali mu nnyumba, anti wabeerawo okulowooza, wabeerayo okwefumiitiriza, wabeerayo okukola ennyo, wabeerayo okweresa, wabeerayo obulumi, wabeerayo ebintu bingi, naye nga byonna bikolebwa ku lw'obulungi bw'abo abali mu nnyumba. Kakati ekikulu tekyali kifo wa omukazi waali, ekikulu kyali buvunaanyizibwa ki bwe yalinga atuukiriza mu kifo ekyo wonna we yali. Ensi yatuwuddiisa n'ereetera abakazi okutunuulira wa we baali, ne batatunuulira ki kye baali bakola awo we baali.
obuvunaanyizibwa obwali bugenda mu maaso n'emirimu egikolebwa ne gitatunuulirwa ne batunuulira ekifo we bali ne kibaleetera okulowooza nti baali basigadde emabega, so nga ye yali entabiro y'enkulaakulana n'okugenda mu maaso kw'ennyumba oba empya ezo ez'enjawulo. Era okulumbibwa kw'omukazi kwe kwali okutaataagana kw'amaka, ate era kwe kwali okutaataagana kw'eggwanga n'ensi yonna okutambuliza wamu. Anti omukazi bw'ategeera kyali n'obuvunaanyizibwa bwe mu bujjuvu bwabwo, ensi eteekwa buteekwa okukyuka n'okutereera. Ebintu byonna bifaanana nga bwe bifaanana olw'okuba abakazi. Ebintu byonna bikulaakulana olw'okuba abakazi. Kubanga singa waaliwo ensi y'abasajja bokka n'ensi y'abakazi bokka, ensi y'abasajja yali badde ennaku, anti abasajja bangi baalibbye mu nsi yaabwe ne batwala mu nsi y'abali abakazi. Omukazi kintu kya kitiibwa, kya muwendo era kisukkulumu, kubanga gwe musingi gw'ensi empya egenda okubaawo. Mu puroguramu Manya Ky'Oli, manya omulimu gwo, njagadde buli mukazi yonna gy'ali eyo akitegeere nti okuva kwaffe oba okwenyumiririza kwaffe mu kuva mu kifo ekirowoozebwa nti kyali kibi ye ntandikwa y'okubonaabona kwaffe ffenna mu nsi. Kubanga oluvannyuma lw'okusuulawo obuvunaanyizibwa obwatuukirizibwanga mu kifo ekyo tewakyali abukola, kaakano abaana bakula muwawa, era tugenda kuddayo mu nsi eyayitibwanga muwawa nga tennafuuka Buganda. Anti buli kintu kyafaanananga bwe kyafaanananga, kubanga tewaali buteeketeeka oba oliawo bulambulukufu busobola kutambuza bintu mu nteekateeka yaabyo. Enkulaakulana nga bwe tugambye etandika era n'ekomekkerera n'abakazi, anti ebiseera ebitundu nga 7/10 be babeera n'abaana abazaaliddwa. Kyamugamba, kyamulaga, kyamujjukiza, kyamukubiriza era kyamuteekamu ebiseera bingi omwana kyatwala. Singa omwana mu nsi alemererwa, mwe mwava n'enjogera nti omwana omubi avumaganya nnyina. Tekyali nti ekibi ky'eky'omukazi, nedda, kyali kyongera okuggumiza obuvunaanyizibwa n'obusukkulumu bw'omukazi mu kuteekateeka ensi empya. Buli musajja yenna atambula eyo azaaliddwa mukazi. Buli muntu yenna ali mu nsi muno azaaliddwa mukazi. Newankubadde omusajja akulembera olw'ekifo kye nti ye mubereberye mu kutondebwa, kye bayita leadership by position, oba kye tuyita position leadership, obukulembeze obw'ekifo, omukazi abeera ne influence leadership. Kubanga ebintu ebisinga okukolebwa abasajja, ebitundu bingi ku 100 bireetebwa abakazi abalina abasajja abo. Njagadde okuyisaawo ekigambo kino okutuuka eri bamaama nti ensi efaanana nga bwefaanana kubanga mmwe temusuulawo buvunaanyizibwa kwenyumiririza mu kuva mu kifo ekyo kye mulowooza nti kyali kibi. Amakulu tekyali kifo, amakulu kyali obuvunaanyizibwa obwali butuukiririzibwa mu kifo ekyo. Obuvunaanyizibwa obwali butuukirizibwa mu kifo ekyo mwabusuula ne mubulekera abantu abayambako obuyambi. Kaakano abaana bakuzibwa abantu abayambako obuyambi, kubanga omukazi n'omusajja tekyali alina biseera na budde kutunuulira baana engeri gye bakuzeemu,
nabwe batambudde mu nsi. Kitegeeza omusingi gw'enkulaakulana tegukyaliwo. Omusajja bwe yayigganga yawanga omukazi n'ateekateeka, kubanga okuteekateeka gwe mukisa n'amaanyi ebyaweebwa omukazi. Omusajja asobola okunoonya n'anoonya n'ateekawo, naye ateekateeka bw'abanga munafu, okutambula okugenda mu maaso kubeera kutono nnyo. Kale nsaba mutegeere obuvunaanyizibwa bwammwe, muddemu mufune ebiseera ebiyita emmanju, ebiseera ebimala okugendayo okulaba kiki ekiriyo. Muddemu mufune ebiseera ebiyita mu ffumbiro, mwenyigire mu birowoozo, mu kutetenkanya ne mu kuyiiya nga bwe gwali olubereberye, tusobole okuddamu okufulumya ensi y'abantu abalina embala. Kino kitegeeza nti abasajja tebalina buvunaanyizibwa, bateekwa okubutuukiriza. Naye ekireetedde abaana abato bangi okubeera bamaama bataliiko babeezi, kye muyita ba single mothers, ezo embuto si za mwoyo mutuukirivu. N'abo abaana abazaaliddwa tebazaaliddwa olw'okujja kwa mwoyo mutuukirivu. Nedda, wabaddewo abavubuka n'abasajja abatateekeddwa bulungi, abatabadde na buvunaanyizibwa kutuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe. Naye lwaki? Oba oli awo anti tugamba buli muzaala azaalibwa mukazi. Kyova olaba nti ne bw'oba onyiiza otya, ne bw'oba olina ebitakusanyusa, ne bw'oba olina embeera zonna z'oyinza okuwa n'ebintu bingi nnyo by'oyinza okwogerako, teri kisinga kukuza baana bo bulungi na kubakuliza mu kkubo ettuufu. Teri kisinga kusigala ng'obuulira omwana wo ekituufu n'amazima, newankubadde nga kuggwe tegasobodde kutuukirira. Kubanga oba tokotoggera ggwe, oba tokotoggera ye, oba weekotoggera, anti ebiseera by'omwana we eby'omu maaso naawe biseera byo. Bamaama mmwe abakazi, ekiseera kituuse mukaze empya zammwe, munywere muyimirire ku magulu gammwe, mutuukirize obuvunaanyizibwa bw'okuyambako abasajja abo mu ebyo ebirooto byabwe n'ebiruubirirwa byabwe. Muweeyo emyoyo gyammwe, amaanyi gammwe n'amagezi gammwe, tusobole okuzimba ensi empya. Ensi empya etandikira mu maka. Amaka bwe gafa n'ensi eba nfu. Era bw'oba oyagala okutta eggwanga tokola bingi, lumba amaka. Naye ate bw'oba oyagala okutta amaka tokola bingi, taataaganya omukazi. Bw'amala okutaataagana n'ava ku kkubo, ago amaka gaba gavudde ku kkubo. Ne bwe gabeerawo mu bikolwa nga bwe bagatunuulira weegali, mu bw'omwoyo gaba gavuddewo. John kitabadde tansuubira kukyogerako. Eno bagiyita program manya kyoli, manya omulimu gwo. Nyongera okubaagaliza omukisa gwa Katonda mwenna abakazi, naddala mmwe abayise mu kukaluubirizibwa okw'enjawulo ne mugaana okusuulawo obuvunaanyizibwa. Kuba kaakano twolekedde ebiseera ebizibu. Omwana bamuzaala mu myezi 3 ne bamusuulawo, omukazi n'agenda okuyigga. Kirungi kituufu olw'embeera eriwo, naye si bwekyo bweteekeddwa okubeera, kubanga ente erina kye tuyita obute, nga ffe abantu bwe tulina obuntu. Kale n'amata g'ente gabeeramu obute. Obute buyamba nte kukula, si bantu. Katonda totondangako muntu azaaliddwa kunywa mata ga nte akulireko, kubanga ebirungo ebirimu biyamba ente okukula obulungi. Newankubadde mulimu ebirungo ebiyambako ku muntu, proteins eziva mu bintu ebyo ebiva mu bisolo, naye ebirungi ebisinga okubaamu biyamba kukuza nte, si muntu. Twagala tukuza abantu nte, nfo ky'okubeera mu obuntu nga bali mu obute. Tuganywe
mu biseera ebituufu kirungi, naye omwana kanywa amata ga nnyina waakiri emyezi 6 bwe kiba kisobokedde ddala omwaka mulamba. Kyova olaba nti mu nsi enteeketeeke abakazi baalibadde babawa maternity leave za mwaka mulamba bwe kiba kisobose, asobole okuwa omwana we obudde ayonka amata g'abantu agalimu obuntu, asobole okukula ng'omuntu omuteeketeeke obulungi. Njagala okubaagaliza egganda lya dimanseni eddungi n'okubaagaliza omwezi guno ogwa muzigo omulungi ogw'enkulaakulana n'okugenda mu maaso, naye n'okusingira ddala okutegeera obuvunaanyizibwa bwammwe, obuvunaanyizibwa bwaffe okuviira ddala mu butonzi ne mu buteeketeeke bw'ensi eno, tusobole okufaanana ekyo kye yagenderera tufaanane. Nze Simon Ssenkaayi mbaagaliza ekiseera ekirungi. Osobola okugenda ku YouTube n'oteekamu Simon Ssenkaayi Foundation, subscribe. John ono obubaka buno abuteekayo. Obubaka buno mbuweerezza bamaama bonna na buli mukazi yenna gy'ali, anti era n'obungi muli bangi, ate era muli bangi abawuliriza puroguramu eno. Osobola okutusindikira obubaka ku Watsapp 0757 237943 noti 757 23 79 43. Mbaagaliza ekiseera ekirungi. Mukama Katonda abakuume.